nali muwala muto nangamba nti naye omanyi nti ate abasinga okufa be batagenda kulwana. Abaganda bo bakirinako emboozi ne bagamba nti olutta atabadde lweluta n'asigadde eka. Naye ate ekintu tekiri omukuumu kika nti nze ndowooza ndibandike nti olutta atabadde lutta abasigadde eka bonna kubanga atabadde asitutise kasita lumuyitako ne lumugjawo beko eno we luyingira eno gye muli mmwe lusaawa busaayi. Kakati bw'otebereza kakati twala example ya Luwero Triangle abantu baali emitwala gundi abantu emitwala 3 abattibwa abantu abo baali ba civilians naye abasirikale abaabatta bannaffe bano abanyarwanda baali bameka singa emitwalo egyasatu ag'abaganda gonna gaalina emmundu nga nago gatabaala bandibase bandyabise bandyabise naye kubanga ffe bwe mugenda nga mukanti ate bali bakutte emundu kati tebakola nga balina emmundu gakuba obusasutaano tunga mulyoka mudduka ng'alyoka atandika okusanjaga ng'asanjaga enkoko. Abaganda tulina okukitunula ekyo tukitegeere kyova nti b'abazungu tebatya kulwana. Bamanya nti nno kisingako n'obeera n'emmundu n'otogyetaaga okusinga okwetaaga emmundu nga togirina. Oyintegere kubanga omuntu bwakutwala n'akufungiza ekiyiifiyiifi awo gamba nti singa nange mbaddeko gye nnina era nandikyusizakyusizaamu n'atantwala nga kikoko kizungu. Nange obulamu bwange Katonda bwe yampa nange mbwagala. Kakati era eyo ensonga y'emu abantu gye balina ku byobufuzi olina agamba nti bw'ona obiyingiramu ojja kufa. Naye ate balirira bameka abaakafa abayingira mu byobufuzi nabameka abafudde olwobutabiyingiramu bangi nnyo. Kakati kyova olaba nti Kampala bwe baba bamutwala abaganda tusituke ffenna otegedde n'obwana bwaffe tubutwale kubanga buba babusaddaka babumalawo. Awangaale Ssaabasajja Kabaka oyo mulongo Iron Lady nange kimwongeddeko era ebitiibwa bakyabyambala abantu ab'engeri ng'eyo era bayingira mu bitabo ebirungi bawaayo ebigambo ebirungi ebibavaamu ne babibuulira eri abantu. Omuntu ng'oyo n'abeera ng'alowooleza Obuganda n'akuwa ekyokulabirako ng'omuntu alina emikono ebiri amagulu abiri n'obwongo obulowooza n'akuwa n'olugero nti Ekitta Atabaala Ekitta n'asigadde eka naye n'agamba nti Ekitta n'abasigadde eka singa oli atabadde n'abaweddeyo bali we banajja bamulwanyisa naawe bajja kukusaabako busaayi mutwe. Mulongo ateesezza bulungi nnyo ateesezza enteesa ya kinnamagye nze njagadde nnyo kubanga kino kikwata ku buli Muganda kubanga bintu bingi nnyo omusajja by'ataddewo n'abakazi abalwanirira ettaka nga bayise n'ensi ez'endala ze bagasseemu naye nga bajja mu Buganda. Lwaki tebagenda Nigeria? Lwaki tebagenda mu Ethiopia? Naye era ne bajja mu ttaka lya Buganda. Bannanga Abaganda tuzuukuke. Ebintu tugenda kusigala mu maziga ng'abaana baffe baweddewo. Abakazi batandise simanyi na gye bavudde beeyita Baganda tibalwanirira ettaka nabo bafuneko maseya bakutte n'ensi zino zonna obwo bwonna bukodde bwa Museveni. Bannange kyova olaba nti kino Ekitta Atabaala Ekitta n'asigadde eka tugenda kukola kye tusobola. Think tank ebibinja byonna nga birina obulumi bijja kubeera nga bituula nga tubeerawo n'ekintu kye tugakankwata akasimu kano nga birina obulumi akubye. Tukusanyukidde era tusanyuse okuwuliza nyabo oba ssebo tubuulirebwa w'olimye okuba. Ono nkoko tenisa okufaalizona naye nkomye okuteesa nkomye okusiima abantu bamu. Kiba kirungi omuntu akoze ekirungi n'omusiima ate ng'akyali mulamu. Weewaawo. Njagala okwebaza mukulu Makyati. Weewaawo. Simanyi oba awusa olwaleero naye mukulu Makyati waliwo ekikolwa kye yakoze eggulo mu bukedde mwafulumiddemu eggulu erigamba nti bannayuganda bakoze ennyonyi
Wow. Mukulu Machati n'alaba ng'ekintu ekyo kirimu ensa bwe yabadde agipostinga ku ababaka.com. Wow. Yawandiise nti Abaganda bakoze ennyonyi. Naye nga bw'oddayo okutegereza abaana badde bali mu kintu ekyo abakulira bamuyita Nsamba. Wow. Nsamba mwana wa Agali. Ekyo kibayita okufutyaanka. Kati ate ng'omaze okutegeera nti batufutyanka olina okugolola makulu Machati mwebaza olw'ekintu ekyo. Olaba ensobi ogigolola. Ekyakinebaza mukulu Mumbejja yeebala okuntangaza ku kimaka ky'amasazaabu. Naye mulongo yeebala nnyo ebaliddala. Naye nga twetafuddayo ebintu ebikugambye oba kubisomesa abaana kugamba sina kyansi nansoma natuuka ku university oba nefuna doctorate sinawo njadde kyange okujja nga kyetaddemu nze okutananawanisa kati kansome naye ate omuntu omugayaavu tajja kikola kifuna kati tunywa obwavu obanga senkitanka bweyonga bweberowooleza negamba nti amasomero yetu mu Uganda gyegali tuteekewo histori wa Buganda abantu babimanye ebyafaayo. Ne university kati giyina kiraba lwaki kati baintroducinga amateeka ga Buganda nga bwe gaaliwo oba ne baintroducinga documentsiza Oluganda ne zibeera mu university kubanga kati university yaffe tugiyina. Awo no mwebale nnyo mwebale ddala mbadde mpomyera okwebaza. Weewaawo nkoko tweyanziza okusiimako era ku mawulire ago nga ababaka babadde bagafunye nga tukyagatambula ano mu layini ag'Abaganda okukola ennyonyi. Abaganda bakoze ebintu ebyafaayo bingi naye nga babakotoggera. Abaganda bakola emmundu. Abaganda bakola bayiye olubugo. Abaganda abakazi bakanise ku mamotoka waneekatwe. Genda waneekatwe wali magezi g'Abaganda. Abaganda kyova olaba nti ebintu byonna bye bazze bakola nga babafutyanka. Naye bwe tunakkiriza ebintu ebyo biggweewo n'amagezi g'Abaganda ge balina ekintu ekyo tujja kuba tulagajjalidde nnyaffe Buganda. Buli omu akwatire wakutte eno essaawa yakwenunula. Kampe Buganda tebwasaba ayogereyo katono mbatwaleko mu buleeke tukomewo nga tugenda okuggalawo. Nja kubawummuzaamu siyinza butabawummuzaamu. Buganda tebwasaba sooka omalirize kobadde omaliriza mbatwaleko mu buleeke tukomewo nga tugenda okufundikira. Weebale nnyo mukulu mutabaazi okutabalira Obuganda ng'okutta akazindaalo osomesa Obuganda. Weebale nnyo omukyala Mumbejja waggulu ne mwebaza n'enkoko Toyota naye wa Arizona. Weebale nnyo okuteesaako okulungi. Omukyala omulongo yagenze n'agamba n'ayogera ku by'entalo n'atuggira olugero n'agamba nti mu ntalo abajaasi baba batono era bafa batono era bw'olaba ensi zino ezegattidde awamu ezirwanira ebuwalabu batulaga abajaasi abafudde ne bateeka ne ku website naye ate be basse eri tebasobola kuba kugamba nti abatwasse bwe bati. Era ne mu Lwero bwe kyali omwami yagamba nti baali 26 oba 27 abatandika olutalo naye omukulu Katende yasoma emitwalo n'emitwalo gy'Abaganda be batta ekyeyonoonero. Ate nga nange kyenjala okutegeeza mulongo oba n'abatuwuliriza abaagala okugaana okuyingira amagye Buganda Royal Army abagaana okutuwagira nga bateeka ekino kyonna kyolina kadirisa twongere omulimu guno maaso nga mukulu nkoko Toyota ne bwe tunateekawo university olwaleero e Kampala tebajja kutukkiriza kusomesaamu byafaayo byaffe kubanga bakugambe ne ku leediyo okukubako oluyimba omala kufuna lukusa kuva mu State House oluyimba olw'Obuganda oba oluwaana kabaka. Era eno leediyo abajuliza ba mukisa nnyo nti bawulira ku nnyimba eziwaana kabaka. Ennyimba zaffe eza Buganda osobola ziwulirako ku laadiyo eno ey'ababaka. Omukyala mulongo njala omugamba mu akagambo katono nti omusajja eyanjigiriza
okuba ebibwatuka oba ebibaluka yaŋŋamba nti nkusomesa naye omujaasi yasinga obutiitiizi. Naseka nengamba yi fenula abasajja balugamba kutunwa mulango towa pesa lala chini niruganda ate nze omujaasi yasinga obutiitiizi. Nangamba nti ye omujaasi yasinga obutiitiizi situganyi yabeera omuvumu naye ekimufuula omutiitiizi ate wabeerera omuvumu kubanga omujaasi obutiitiizi akola atya? Ye ayambala ekintu kye bayita camouflage, nayambala ebyambalo nga bya bibomboola mu butiitiizi neyekweka mu bikoola. Mu butiitiizi omwo